Teze ennyumba z'abantu abakaddiye ngo bapangisa ku njuuzo toggwa misango gya kunabira ddagala mu binaabiro obeera mu misango zange egitategerekeka mzee atuunyiriza saidi yeri waliwo afuuwa emmindi kale mubamu akavubuka ko tekafuuwa mmindi ate ko kalina wuufa kati kalekanyiza ate ab'emmindi noba wagamba nti asusse okusomba abakazi katomanyi oyo muto ku bo kubanga babeera batona bato teri yamufaako yamanyi abawoganyiza yamanyi nani mumusanze enjuza ate ffe twapangisaako ku nnyumba zino ezitaatuuka nga za layini naye nga waggulu teri siiringi nga bw'obeera eno owulira oweeri asemba eri n'omanya kati oweeri oba yayogeza leediyo ng'ebifo eri obiwulira bulungi kati ate nga mumusula mu manju waliwo akuli emiryango nga kumpi mulinga bali mu luumu emu era oli kyeyava oli yaleetanga oli ow'esayidi eri teyaleese kati ate oli ngeri gye yali yakooye asula emmanju bano bwe baleekaana ayagala kwebaka tiyakola agenda afuna obukomera ne kaamulali ng'abuteekamu nga ye agira afuluma ekikoomi nga ddeebwe n'agamba waaki ye tajja mmukombako kaamulali oyo omumanyi ne bwoba weeka twalina evvubuka nga doliina ddaala nga libeera mu luumu yaalyo kati nga bali batandikanga teyagwayo era nga tumumanyiye waddaala awo waggulu awo watuuka awo jukira waba bapangisako ennyumba ne mwami Kasasiro gwe bayita Kasasiro oba kati ali South Africa nga tupangisa akazigo kaffe kanusu 8 nateete buli omu aleeta nnyanya naye ng'alina omuwala gw'ayagala bamuyita Sanyu lumu agamba kangende mmuleete ko nze munnaye nze ngenda kwebaka kali gwe kiwoga tetuteekako ttaala gwe tuula mu ntebe osirike nentuula mu ntebe ne bakola byonna naye ekyannema okugumiikiza bamaliza omuwala atuula bamusiibule bali abo batula omwaja naye Kasasa nenkwagadde ebba nti ebambi ojagadde ne Kasasa omanyi tolinako wali ompaddeyo nagayebweta munju mulimu omuntu Kasasa wakola ekintu naye oli muzira oli muzira okusirika teweepankwa okusirika nezirika sirika wali wadde bujiji nensirika speedi gyotukuta ekirungi Kasasa agenda kulaba kati Kasasa avaako adisi teri asiga Kasasa kulimba ati ate ono studenti wa Kasasa Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago kuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's Say More Official. Say More Official. So, abantu tuve ku abo tudde ku beebanja. Tudde ku beebanja ettaka, tudde mu famire ebintu bwe bityo. Omanyi empalana ekyasinze okuba ey'amaanyi mu booluganda mu bulamu bw'ensi eno yali wakati w'abaluganda aba omu bamuyita Adidas omulala ye Puma. Ezo company zaali z'abaluganda. Nsi ki eyo? Germany. Adidas togimanyi? Ngimanyi ne Puma gimanyi. Abo baluganda maama omu taata omu.
naye yempalana ono mu Adidas yali omuto ye yatandika kampuni ekola engatto ye yaddi ya Kana ne Abeli yakane ne yali Kana waliwo abetta Abeli kati atabo bba abetta bo bwali bujja ne bano Adidas yatandika kampuni ye ekola engatto n'ayita mukulu we n'amugamba baaba tukole wano kati ne babeera nga bakola kampuni n'etambula naye nga baaba buli lwajja mu seefu ajjamu nga bw'ayagala ebintu byabwe bya muto wange kati muto we agenda awasa bw'awasa omukazi n'agamba kakati kampuni twetaaga tugistreamlining tubeere nga buli muntu alina omusaala nga si buli muntu kujja bino byakutte eno bino byakutte eno mu butozi baaba n'agamba owulira olugezigezi omukazi amusingidde nze mukulu we n'agenda ewa nnyabwe n'amuliiramu maama n'agamba ate ng'akikola atya omukazi empalana n'etandikira awo okumaliriza ng'omukulu agenze atandise kampuni gye bayita Puma okuvuganya Adidas n'atuuka n'okumuwaayiza kati pointi yange gendeeta nti oli yawaayiriza munne ku ebiseera yitira we yali afugira ng'okuwulira obuwulizi nti toyagala yitira kati beewalana to the extent nti omu yawawaabira munne ng'omuntu kati bw'anaakuwawaabira mwesefusi nga mukulu we yawawaabira omuto ng'awagirwa nnyina ono omuto yasigala na mwannyina famire yeeyawulamu sister n'agenda ne younger brother maama n'agenda n'omukulu kakati ekyava kwewalana kati omuntu ajja kukozesa ekyo nti tuyinamu empolutakanya bwaffe obwa famire abantu batandika okuttingana ffenna tugambe ekintu kimu tekitongole ekiramuzi mukirabye nti abantu omuntu ne abazizza omusango asigala akyayisibwanga muntu tuleme kubeera selective mugenda kuleeta endowooza ya Haji Kazibwe mu bantu eyo kubanga omusajja eyasooka ku ssiini abana abasooka omu bamuyita Bukenya Cyrus omulala bamuyita Bashiri n'abalala era batukola bubi era omu yagambye singa namanya nti bigenda kubeera bwe biti gwali gugwera wali mwami Bukenya mwakola bubi mututusiza abantu okutomera bannamawulire mututusiza budget y'eggwanga lisinga kati nandi n'ekirala Haji omanyi ebintu ebyo lwaki bibi lwakuba nti bano amateeka batusindukiriza emmeeme ti omusajja oyo bw'amala okutta bwe mumuttira awo temumanya yamutumye musobola obutamanya yamutumye naye kati kibayambako okumanya ono bali bameka ani yamutumye naye manyi nti abatemu be tubakola bwe tutyo mu nkola gye kunyumiza nze gye ndowooza n'aba batuma banoonya be batuma ne bababula munne ate be batuma tebabula anti nga gw'otuma yakimanyi singa bamufuna ekizibu ky'abatemu kiri kimu abakadoni yeyeetuma omanyi ono omwana eyatta ow'ekika ky'endiga Lwomwa yagamba bamuwa emitwalo 5 anti bani bamuwako deposit gwe olyanga ntono omuntu kisinziira mbeera mu kigayi nti obwavu bwe tulimu tebasobola kubulwa batuma kati ate noono waliwo nga ate waliwo omuntu anoonya emitwalo 3 akole capital atandike okukola gwe tolina muntu yali akutuukidde nga asinga nfuna yeegi bamaze enkyankola n'obwo budaala bw'ogamba tubwoyitako gwe bwobutunuulira capital waabwe bano we bamenyera obuduuka bayingira amaduuka mbu baagala ow'emisooli naye bantu bali waggulu bannaye simanyi kye balowooza mbayo kyagonja afune edduuka omanyi abantu balwa mu mbeera ennungi balowooza buli kibi kijja n'ekirungi olaba kino ekiwendo kino ekiriwo abaana bagonzeza bamama bazza mu byalo gye baali baagaana bamanyi muwendo bali mu kulima nedde si kulima maama w'e Kampala amenya baali balemera anti alina wajja ebiri nogamba maama kamukoleki kati maama bakkiriza ye yakubidde essimu mujje tugende mu kyalo tuyiiye naye osabanga nnyo Katonda mwami kwefulukuta totuukanga mu myaka gy'okubanga ommi bwenju ng'okyali mu kunoonya nju za bupangisa anti waliwo omuntu ng'ennyumba atuma muntu gwegenda ogambe nti yo nze nja kujja nkya anti waliwo emyaka nti bagiwa nnyumba ng'oli mukulu si bukulu bukadde bwennyini ng'oli muyinayo ku nnyumba nedda bambi
naye nga weziri zikyabulidwa n'abagenda buli muntu abuuza anti asooka n'agamba mutabani mugyebale ekyo kyokka n'omanya kittako era banja taata waliwo bangezaako omuntu omukulu nga muntu mukulu munne ye yamuwa ennyumba mukulu munne n'afa gwe n'ogikwatamu era kyobulaba ye statement eri nti mukulu munne bw'afa mulina okugamba nti mugenda kuziddaabiriza bonna ne bavaako bonna baali bamanyi mukaddooli omugenzi teyatubajanga mubawo emyezi ena gya bwereere anti ezo ennyumba z'abantu abakaddiye ng'obapangisa ku njuuzo toggwa misango gyakunabira ddagala mu binaabiro obeera mu misango zange egitategerekeka muzeeyi atuwunyiriza sayidi yeeri waliwo afuuwa emmindi kale mubaamu akavubuka ko tekafuuwa mmindi ate ko kalina wuufa kati kaleekanyiza ate ab'emmindi noba wagamba nti asusse okusomba abakazi kati omanyi oyo muto ku bo kubanga babeera batona bato teri yamufaako yamanyi yamanyi nati mumusanze enjuza te ffe twapangisaako ku nnyumba zino ezitaatuuka nga za layini naye nga waggulu teri siiringi nga bw'obeera n'owulira oweeri asemba eri n'omanya kati oweeri oba yayogeza leediyo ng'ebifo eri obiwulira bulungi kati ate nga mumusula mu manju waliwo akuli emiryango nga kumpi mulinga bali mu luumu emu era oli kyeyava oli yaleetanga oli ow'esayidi eri teyaleese kati ate oli ngeri gye yali yakooye asula emmanju bano bwe baleekaana ayagala kwebaka kyeyakola agenda afuna obukomera ne kaamulali ng'abuteekamu nga ye agira afuluma ekikoomi nga ddeebwe n'agamba waaki ye tajja mmukombako kaamulali oyo omumanyi ne bwoba weeka twalina evvubuka nga doliyina ddaala nga libeera mu luumu yaalyo kati nga bali batandikanga teyagwayo era nga tumumanyiye waddaala awo waggulu awo watuuka awo jjukira waba tebakubawo pulasita kati obagwako naye lwemu edda twali tukyasula mu nnyumba manyi twasobola kupangisa nnyumba luumu emu sayima kityo yakoze kibi saagala beera nakazi twapangisako ennyumba ne mwami kasasiro gwe bayita kasasiro oba kati ali nga tupangisa akazigo kaffe kanusu kanaane nateete buli omu aleeta nnyanya naye ng'alina omuwala gw'ayagala bamuyita Sanyu lumu agamba kaŋŋende mmuleete kuba nze munnaye nze ŋŋenda kwebaka kali gwe kiwoga tetuteekako ttaala gwe tuula mu ntebe osirike nentuula mu ntebe ne bakola byonna naye ekyannema okugumiikiza bamaliza omuwala atuula bamusiibule bali abo batula omwaja naye Kasasa naye nkwagadde ebba nti bambi ojagadde ne Kasasa omanyi tolinako wali ompaddeyo naga bweta munju mulimu omuntu Kasasa wakola ekintu naye oli muzira oli muzira okusirika teweepankwa okusirika nezirika sirika wali wadde bugigi nensirika speedi gyotukuta ekirungi Kasasa agenda kulaba kati Kasasa avaako adisi teri asiga Kasasa kulimba ati ate ono student wa Kasasa yamubuuza ti watuula ebbanga lyo lyonna wadde n'okusaanga nga genereeta banna kale ensonga banna etusho ennaku z'omwezi 12 tuyina bino nno byanyumya biwero tuyinayo black book twagiterese erimu emboozi mpya ezakunyumya kwolu tebuzirabangako ebyana binsesa ango kazi oba ayina akatabo kale abantu olaba ensi oba bagizzeeko leeti ate waliwo n'abagibeerako edda naye ensi bw'otagyetegereza munaye osobola ogivaamu nga togirabye enera kwandoza nense kalaba emizigo egyo egitayatuuka gyajja nnyo ku biseera ng'oli azimbye eddabo
n'akizwa nti asobola kumwa nnyumba zaki senge na ddiiro n'atema nyuma nti zikomyewo guno omulembe kati ze muyita apartment ate nazo za room emwemu self contained wabwa bintu mubirongoosa enjogera n'ebyo ebimu ze room era ki balunziza bulungi yanti no bakizunguwazza naye room emu ekomyewo ate kati yatunzi kubanga nabazizimba baga nti omutaba na family talina bizibu yasasula takuleetera miyeye tawulira bantu bangi njagala nnyo abaana batandika obulamu basasula nnyo nze twalina omuvubuka eyo nga asasula yamala kuwasa n'alekera basasula nnyo teboonoona bintu bino mazzi teboonoona kwegatoyitizi abyonoona dikakati weekend okuva Monday paka jjo bayingira 7 baba bava kulaba mipiira tebabaawo ajja 7 azokuka 10 abaana abagenda kati enju basically yagipangisa kutereka mu bintu talina bagenyi ne bwagisengukamu ekisenge kiba kyerutuku naye omuntu abeere n'abaana agenda okusengukamu oyinga muno ogamba nyumba ssabo nga edduka lakisenge kyako aliwo ekigwa kuonwa bano obana buno kapeti bwa plastic kiki andi kagubya cement kibaka bambulawo bubambuzi ate wansi kamira amazzi kaba kawunya mune oba lwaki kanywa nedda ne seminti yasika sisi kanywa amazzi bwe gava wansi eri gagala gambuke ne galemeraawo nakakatoyana kati ate naawe buli lwo simuula waliwo agagendayo kajjukirako ka plasitiki tekaganywa kati ne gabeera wakati awo wakati naye mmwe mbabu yamwe mukyali bavubuka naye muwonye nnyo anti nze emyaka gino egyaba kwefulukuta naddala kati jjukira buzigo we twabeerangako bwabanga bwa layini oluusi owasiza kakyalako oba okyali mu tawuni ne kakuteerawo akadomola n'akatawulo kungulu anti bakwata ebifo abakyala bamami bakwata ekifo buzigo buba abiri nga bulina ebinaabiro bibiri ebyebweru kati bakuteerako akadomola akasabbuuni akangwe n'akatawulo era bakazi n'agamba maama nkulengera obuusa amazzi ga taata Jowani nze nasooseeyo okyali eri ojja nojja n'okiyingira teri kulwaya nti layini ebweru obawuli abanyumya onaaba mu sipiidi eyo ekizungirizi kati baba bakulaba anti kabate koma wano wogiraba kati kyova ofutukayo nga weesibye ekitawulo eno John Igina kakati ku Sunday biseera bisinga luba lukiiko lwa Land Road okutuuza abapangizi abayitiremu jjukira bayomba oluyombo lw'otalabanga batuula n'ateekawo akatebe mubanga abaana abamu batuula ku bukeeka mwe temulabye ensi eno ensi evudde wala mu bintu byetu ne bakyasulayo gye bali eyo wansi kale ne kujjako omuvubuka omuwuulu ng'atukula bulungi talina mirimu ekavaawo ssaawa 3 n'asooka yeyagalira kubaka abantu n'akamala yayinawufa yayina firimu yasiika amagi gwe kasoolya ndi wa Peter ndaba firimu gwoba owedde bwayanika engoye buli omu alwanira nwaniro zitereka bamugololera ku masannyalaze go ogenda okulaba waliwo akabawulo ke bakomyawo baba bakatwaliddemu ki tomanyi kye baba ekisambi ky'enkoko akabawulo kakomawo ogamba ano yalya emmere ow'ebweru ate abaana bo baba baagalayo abalabirira abaleetera obuntuntu bweswiti gye basava gye balabira firimu tolina TV bakugamba okusasula TV gwogamba mulindeeko mugira mulaba UBC nga mugende abeera n'amagi awo yapanga tule 3 edda nti TV zaabangamu olina okuba n'antena 2 olina okulabira abadda UBS n'eraba UBC wasobola kugula kano kamagezi magande ya UBC waliwo omusajja babutambuzanga naye wanyi abasajja abo capital waabwe abasajja babewola mu banka babasiba omulimu gwafa dda abantu bali simaya sima bagiyita simaya biki eriyo buno naku zino waliwo
ze batasasula namasubawo mwenzo okulowooza bimu olengera emirongooti nti oyinza okunoonya WBS awo nyolamu naye nowagambira awo oba ogenda ggwa wogikwatira bwoti oba ogenda ggwa nagamba omusiro ati nosokoja atavuddewo namuga jangogi gwe mboozi yawo ogimanyi awo ne basooka nonga awo nomwagala kulaba ku straka awo olaba ebifaananyi bwe bikolawo ebiti kati ne mubeera nga muli bafumbo mulina obwana bukuzeekuzeemu kateni yekola ekisenge eyo nembeera abantu bagiyiseemu bwana bwebaka wano lwaki takuguke nga mwamuzaako alaba naye nkubulya nezibeera luumuzeezi mungu akwanukula ennyo abaana tebakula abaana tebabuukika ng'oli bakulu mu ddiiro nogenda bweru kunaaba abaana bakulu basoma siniya 4 sikuva ebintu bino byannaku nkubuulira baana basoma siniya 4 bawala era ebiseera ebisinga abaana abakusaasidde nga bawulira obulumi ku kitaabwe bafumbirwa mangu nga tebaagadde nakwagala kuvaawo okufuna gy'abeera poza baba ina tusula mu ddiiro basasula namwe mu kisenge oluusi ne babuulira n'ebitagasa naga ne wano weetaaga kuva ate naawe otandika owulira ebitakugasa oba teriyo kirumanga kuwulira abaana bo nga batandise okunyumya ku masimu ne ku masimu anti mbamukubiramu alo ale good night dear nogamba ate tumugambe ani oyo naawe oweebuuka wefuula atawulidde naye kikukuba wala omuzadde tewali kisinga kuluma nga omumwago guzibiddwa nga olina totasobola kwogera nga weekiri nsirike nesi kibadde kirungi bane njagala tumalirize emboozi eno yaliwo nnene ey'akadongo kamu naye mbali njagala tugisaaminge byonna byayogerwa ebyokwekompealinga na biki kwefu omulembe guno kati nga tukijje ku nnyini kyo kyegulemye okwogera oba omulembe guno gutuukidde butuukizi mu kaseera kakyamu kubanga ngenda ku example okimanyi nti edda qualification ya tiimu y'eggwanga ogenda mu Africa Cup kyali kikubya obugombe esazo tiimu ekiika etuvayo nawe ekiisa tusigale tutambule ne tweyongerayo because eri excitement yakolaki yavaawo abayimbi ba bulembe guno baleme okukula okukkiriza nti kati achievements ezo zatwazita twayolekera birala ekizibu ekiriwo omulembe gwaffe guno buli kimu kyagwa biiti mu mupiira egyo tubadde tulaba Champions League ekindi ennyondoza abasambi abawaawaza bogamba nti waawo ndoze kinene nnyo mulimu abasambi balinga babiri bwova ku Lamine Yamal nono omuvubuka wa Bayern Munich oli segwe mpuliramu be bantu be bagamba nti bannange nga balina talent ye etali ya bulijjo ne boddayo ku mirembe gy'aba Thierry Henry gwe soma line-up ya buli ttiimu eyali mu mulembe ogwo yali teseka era kyova nawulira Waikibenda agamba mbu Jokalezi asinga Didier Drogba emirundi 5 nenga Waikibenda nzo kuba byentegeera si byotegeera dayo somera line-up ya Arsenal y'ebiseera ebyo oyiteke ku line-up ya Arsenal eriwo kati mu ntegeera y'omupiira mu maanyi mu ntiisa ojje ku Chelsea ojje ku Man U olabe bakusomere busomezi line-ups ogende wali Spain bakusomere line-ups kakati twagenda ngotuuka mu Africa Cup nga tetulina TV kuba TV zaali nga ntono nengo osobola okugamba y'abazannyi nga kale 15 bogenda okulaba Cameroon eyongera ensamba ne Nigeria nga tewaba kwebaka ni Cameroon olwaire ensamba ne Nigeria nebeera business as usual ne tugenda mu World Cup ndoza we kata yambyeko n'abeera ow'amaanyi ne World Cups ziringa 3 okuva ku 26 okwambuka eno tewabaddeewo nnyo kyogamba nti bannange nga bwe kyali erimu ya 2022 ne wali mu 94 kati n'okuyimba bwe kutyo bwe kuli nti paka nga generation yaffe ekkiriza nti
tuli banafu mu mitwe nange neetwaliddemu obuyiiya bwaffe bwakotogerwa enkula gye twakulamu kati abaana tebakyayagala kuyiiya olwabino ebyuma bye tuyina ebyanguya obulamu bwaffe bwangu nnyo kakizibu omuntu okuyiiya kakati ekifo ky'okuddayo tutuule tugambe naye omuntu ayiiya atya oluyimba nga lulimu ebigambo ebyewuunyisa okitegedde tunyiigira bali abaaliwo nga boolaba obusungu waliwo abasambi abana obusungu bagamba nemwe buli kiseera kimu bibiri Cristiano ne Messi Cristiano ffe tetuusambe ku lwaki temwogera ku ffe obitegera obusungu obwo Mbappe baba nabwo Vini ne generation eno Messi kakati ne bana generation yaffe bwe busungu bwerina nti tulemeddwa okuyiiya kebibeere mu leediyo ddayo somera linaapu y'abasajja baakolanga ku leediyo nga ffe tetunnajja nga muganda wange bonna bwetaba CBS kwenkolera bonna nga tebaseka ng'owuliriza radio okuva ku makya paka kawungeezi ng'ogyesunga so kakati omulembe gwaffe nsaba tweggyemu obusungu obunyiigira emirembe gye batugeraageranya nagyo bwe banagamba Mulindwa Muwonge bannaye yali w'amaanyi kati nze kwefu mifo ky'okuddayo ŋŋambe Mulindwa Muwonge ono nyinza mujjako ki kye nnyinza okwongera mu show yange onyiga bunyizi n'ogamba Mulindwa Muwonge yayinako YouTube channel nze nina kwefu official Mulindwa Muwonge kale ku TikTok yayina abagoberezi bameka mu kaseera bwe yayogereranga bantu bameka abaatuulanga ne bamulaba kakati obwo buba busungu nabo kati bukuleetera okuba omubuyabuya n'otandika okunenya ekinyonyi lwaki tekiwuga n'okigamba kinyonyi gwoba oli w'amaanyi tugende mu nnyanja tulabe ku ggwe n'ekyennyanja ani asinga okuwuga different circumstances so tweggyemu obusungu obunyiigira bye batugeraageranyako abantu bano lwaki bafuba nnyo okutujjukiza bali abakadde nti tubayigireko tuddeyo ku nnono neffe ate tujjamu bujja busungu ng'abaana b'okukyalo. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Babeerawo abantu be bageraageranyako bano ebaki temubeera ng'omwana wa gundi baki temubeera ng'omwana wa gundi ekifo ky'okuddamu n'otuna ne Uganda gwe batugeraageranyako mutandika kugamba olugezigezi tolulaba so tweddaabulule nga ffe ab'omulembe guno tuleme kunyiiga bunyiizi abantu bali abaatusooka bajja sigala batugambako era bajja kusigala nga batusinga kuba nabo bayina be Walukago yayimba yagamba nti kuba najja negomba enjiya y'abalenzi mabirizi n'ekafeero era nabeera ngaawo ngamba buuza bwe baali tebannazaawa
nandi bakongoseeko bwentyo nange nengwa singa nalimba ng'akusimira nti yajja asangawo kafeero ne mabirizi okulira muli. So bwe busungu bwe tuyina tubwejjemu tukakkane tukkirize nti basajja baakola katuyinza kubataapingako tutya tutereeze omulembe gwaffe. Ffe tuganye okukkiriza nti mirembe gye gikyuse, ffe tutakola nga kwefu bwagamba. Ati omulembe gwonna ensi yonna simanyi bintu bye baliisizza mirembe gizeewo. Kakati abantu tebakyanoonyereza na kumanya. Abantu tebakyalengera balaba bulabi bintu biri awo. Era ebintu byonna by'ovola n'ogamba ng'emipiira nga ki tebakyabitinka butanoonyereza. Abantu balaba kiri awo kyensonga ki kibeerawo ne kimala ennaku bbiri ne kikya. Waliwo n'ebintu by'oyinza okubuuza kati omuntu nga bya myaka 3 nga tabimanyi. Era kali n'oteeka ekibuuza n'oga nti Mwami Museveni bwe yajjanga ku TV okwogera ku nsonga za COVID yateranga kugamba nti ayongezaayo ennaku mmeka ne mmeka. Osobola okusanga batono bakikuddamu. Nga kya myaka 5. Tebabimanyi. Kati abantu bano abazzeewo Mungu yamanyi babalyaki. Kati amanyi gugejja kunnyamba. Kati obutanoonyereza na kutereka kintu mutwego kireetedde abantu okunyooma buli kintu. Era emirembe gigenda gifa bufi. Olaba kati ne bana abasambi oba ba mipiira abaliwo mu myaka 10 bagenda kuba ate nga abaliwo tebenkada bano. Abali babofu nnyo. Bana bajja n'abayimbi bola abaliko kati. Abanaddo bajja kuba banafu nnyo ku bano. Tugenda tukkakana buki omulembe nga kwefu agenti ensi egenda egwa. Buli ekiddawo kiba kinafu ku kibaddewo. Naye nga kiva mu ntegeera y'abantu abantu bakyanoonyereza. Omulembe gw'eddoba n'obutabaawo kwa internet kuno kwayamba nnyo abantu okumanya. Omuntu wedda kasi omugamba nti 2 emirundi 10 ogatteko 7. Omwana wakati nga tajjeyo kali kireeta takikubuulira. Oli yakikubuulirira nga wa. Ng'okuyigira mu kirasi omulundi olina okuba nga ogumanyi. Bagukuteranga ne ku kitabo. Ogwo yige bulungi. Atabimanyi. Era gamba likandabe wano. Kakati obutanoonyereza n'obutefulumiriza okufaayo ku bintu by'ensi kuleetedde ensi okunafuwa naye simeko kiva oba bintu bye tulya oba simu zino ezajja internet n'ebuna ne buli kintu gwe manya nti buli ekivaako ekiddako kigwa. Buli ekivaako si mu kuyimba, si mu katemba, si mu mipiira, si mu byabufuzi, si mu abakola ku TV na radio. Buli omulembe oguddewo tegwenkana gubaddewo. Ogujja guba mulala ng'era gukola bintu bya kungulu nnyo. Bakola byangu birawo. Ebyangu awo. Gwirabira kumma bakola ku ezo TV ne radio. Abaana b'ennaku zino tayinza kusula ng'akoze script y'omusibooli. Kiki bagenda okukola enkya. Katono nnyo ekyo ayingirawo buyingi. Tobalaba nti bannamawulire basiiba waawo. Nga bamaze omusango gumaze okukakkana bagambye mukomeewo enkya. Buli omu muteege nga bavaawo mugambe nnyinnyonnyola kibadde kitya. Bibadde bitya. Anti emboka okuvugira eggaba. Kubirayo omwo mugambe nti owange. Omusibo we bagambye alina emyaka emeka. Twali gye basiiba. Emboka tebabimanyi. Kuvugira eggaba. Naye ngo munnamawulire omutuufu olina okunoonya azaalwawa yawangaalyawa wa myaka emeka. Kati byonna omuntu wakubira okiddiramu awo nti bagambye wa myaka bwe giti. Abantu bedda abavudde bade bagamba obujulizi babugobye. Oli ne mugabu bujulizi kibagwe. Bade bagamba obwa yebaasa. Nachude ku baasa. Gundi ekipapula ekiraga nti yaweereza sente omukyala atwala essomero. Bwe bakireese kooti n'egamba oli omunnamateeka n'agamba nti mu mateeka agafuga ebizibiti bwe kiba nga kivuddemu MTN yeeyina okujja sigwa kireeta gw'olina kujulira kijulire nti kituufu kyava ku ssimu yange kuba MTN ye yakipulintinze sigwa w'essimu ate kujja nakyo omwana we yankudde agambe
omusango Christopher agenda gusinga konze ki abikirizi bonna babugobye naginze okuddamu okukiwa obudde nengane yanange katato oyo agenda kigamba ng'ava na kigamba abantu balala kati ensi y'obutafaayo gye tulimu kati oyo bw'amaliza agamba wano olaba mu radio abasajja tebatusinga bwe ngenda ku Facebook page bafollow abantu olwa page eno omuntu n'obwobanga okoze bya kisubi bakufollowinga kati neeyambule oyinza obba nsinga ggwe era wano mubikkako kapapula naye ng'abantu bennina mukanda kati olwoma nkoze kyamaanyi kyamagezi kiri awo okukugobera tekitegeeza nti oli w'amaanyi abantu yawula abaseka nga bakusanyukira n'abakusekerera abakulaba n'abasamaala nga bonna bakutaddeko amaaso n'omukazi omukulu yakoze ekintu nolinaga nti kyembakoze ndese bonna bavuddeyo bagaddewo obutale ne bajja era waliwo omusajja muntu yava olumu ku stage nayaŋŋa kyembakoze simanyi nti bantu kyembakoze genda okugenda ku stage ate bonna ne bakuba enduulu yawe nava ne mugaa nti omanyi bonna bakubidde enduulu bagizzeemu mugambe yo gy'owulidde kuba etasuubira liyo oli omuntu abantu abo bali muntu ya stage obiraba wala ogoba n'obukakafundi ajja kikola ki namuga bonna bagizzeemu buto era abantu abo balaba abalabi tebalina nnyo muntu gwe bawagira omu kubanga omulabi waffe yandibadde nga biba batimba 8 nga bw'omala okulaba omuyimbi wo ng'ofuluma buli omu n'amanya be yaleese bonna basigalawo paka kwasebasibe ne banyabo abawagizi b'akazibu kapajja kuyimba nga bamupiira olaba guno oguyasa obutagulaba ngaddeeka era baga nti mani yesamba Crystal Palace kuddeko ogwa Chelsea ne gundi era ogera mani bwe gugwa ng'oli aganze ngenze tunaddamu naye kuba guli gutandise bano bazize kunyumirwa naye waliwo ati waliwo boto atajja kujja waji era naliko nga tukyakola n'omugenzi Katolo Bwamwoyo ng'abantu bakayanira okuyimba ne tumala leeti bwe twatuuza olukiiko ne ndeeta amagezi mbagamba naye nze kyendayo tewali mutawaana be tunaakubanga olw'eggwanga bagenda tuterawo obutebe ku stage buli muntu atuule MC yajjanga okubuuza aliwo abayimbira Mwoyo Olumala nga bagakuddeko aliwa ate nga bw'osiisa bubuuza mbongereyo kayimba ki kano mbonge paka baga nti kimala bennyini abalwa ku stage bakaananga nti bo tebalinaako lwe bamanyi n'omu nga tebajja kusabayo kayimba na nga teyayagala amalewo essaawa tebamukunyumiza omuyimbi eyagenda ku mukolo n'ayimba ennyimba ze ennyimba bwe zaggwayo n'agenda abuuza omugole omukyala ennyimba zange ze nategese naye olinayo olulala olwange lw'oyagala lwesiyimbye ndi okuyimbi genda obuuze maama ze nabatumye gundi be baakulese nga maama ye yamutumiza tali kidi naye gwepo lowooza owulira omusajja yavaawo balansi bamukubira ayise wiiki owa sente zo yayimbi wa maama mbugenda obuuse maama ze nabatumye sina luyimba lwe nabagambye kuggwe egana niwedda z'oyimba wedda onyiiza bunyiiza omala obudde bw'oli akola bulungi nga customer care ajja mubuuzeemu oba olina kaleseeyo omuyimbi balansi bamukubira ayise wiiki owa sente zo nga tozitwalange kati era twali tukyali mu gundi omwo mu Diamond omugagga n'atugula emunyo egindi awe Muyenga bwesimanya alinayo birthday y'omwana tumala okulya bandi esetinze yali live bandi Diamond Mwami Katolo Bwamala n'agamba omugagga kati twagala kutandika naye bajjeyo omwana oli omwana ng'atudde ku ngoma omugole akutta obuti kati
Tona mugalo mwana wa mujjo tutandike. Ko ya abyagala nnyo yakyenva nabiguze muleke yine bwakuba ne mugenda. Yagamba mumuveeko. Kyekyo kyokka kye nayagadde. Abwagala nyera buli jabula ku TV nga wakola ati. Ne bwabeera okwo nakuba ne mugenda. Ngamba katova ku musajja. Yamba ne katwa yayoma. Naganze byesagala. Kati gwe bintu biri mu bintu by'emirimu mbabuulira. Omugole. Madde nsaba tusiibule. Promota langa chotovo. Sho najibagambye atajuulidde. Ddayo ko video ng'etandika. Ne wakati yawo.